Yes, butevu nkwandiza ku Fadi TV egi akadde kano ngina kusaba subscribing ate ompere video no kale kitalo omuyimbi afiiriddeyo bambi mu accident ebadde y'amaanyi kana akabenje bane kabadde k'amaanyi ngina kuba nkuwa details zino masa ngina kusaba subscribing ate ompere video no kale kini bambi si birungi si birungi kubanga amawulire getukereddemu essaawa zino mawulire gantiisa mawulire gannaku omukyala ogolengera mu kifaananyi agudde ku accident ono abadde n'olusuku lwa sementi amanyikirwa nga Ronald Alipa ndowooza olengera emmotoka mwe babadde esajjiza wali essemuto emmotoka yonna eweddewo Ronald Alimpa olusuku lwa sementi kitegerekese nti akutuseeko n'okugulu akutuseeko okugulu kitegeeza nti tagenda kuddamu kuba na kugulu kulala kugamba bw'anaabanga azzeemu okutambula ajja kubeera ku miggo oba si ekyo nga mutaddemu okugulu okw'ekyuma naye ng'akabenje kabadde k'amaanyi ekiviiddeko akabenje tekinaba kuzuuka oba kiki naye ng'ako kabadde k'amaanyi Lady Grace yaafiiriddewo Ronald Alimpa bamuddusiza mu ddwaliro ng'embeera mbi nali badde mbalaga ebifaananyi n'ebifaananyi ebyo YouTube eyinza obutabikkirizaamu mu vidiyo ekyo kubanga bitiisa waliyo ekifaananyi kyenengedde ekya Ronald Alimpa okugulu kukutuseeko nga kukutuseeko ebyaddala bambi naye ng'akabenje kabadde k'amaanyi nnyo saddiza wali essemuto babadde balina gye boolekera ogenda okuyimba naye tebigenze bulungi simanyi olw'emmotoka babadde bavuga sipiidi tewali amanyi naye ng'emmotoka yonna essensebuse yonna emmotoka neggwawo emmotoka yonna eweddewo mwe babadde bali bambi omuyimbi yafiiriddewo Lady Grace ono yayimba akayimba ne Aizoni tosooka nonyako ku YouTube bakayita Laila osooka kugenda ku YouTube n'osaakinga n'otekamu Lady Grace tekamu Lady Grace otekeko Laila ojja kumutegeera bulungi nnyo akayimba ako katrendinga nnyo kakwatayo akayimba akera kayimba akamugjayo naani ne Aizoni T kikasinga okulabika nga kabajjayo bombiriri kubanga bakola kolabo naye ninga yo mukazi afiiriddewo Lady Grace yafiiriddewo Ronald Alimpa naye embeera si nnungi kubanga akutuseeko okugulu omuntu oyinza kukotuka kugulu n'osigala ng'oli kiriya gwaliwo n'omulala gubadde bayita simayanga lwagabiki erinnya liryawo bwetyo naye abaddemu kugamba mubaddemu abayimbi basatu balambirira naye nga bonna bakosebwa omu afiiriddewo Ronald Alimpa olusuku lwa sementi y'embeera si nnungi essaawa eno gemawulire agatambulatambula naye nga baba batukedde mu ntiisa lwaleero jjukira ne Victor Kamenyi naye bagamba yagudde eddala kugamba nebya Victor Kamenyi laavu yamususeeko obungi mbongo yamususeeko omukyala kyamukoze okumukyawa alinga yamukomeredde emisumaali nti wette Victor Kamenyi naye embeera si nnungi saidi ze gyali mu ddwaliro banaye si birungi naye nga oba sipiidi baadde bavuga nnyo sipiidi simwena kumanya obudde wadde bubayiseeko ne basalawo okuvuga sipiidi batuuke mangu tiwali amanyi naye nga emmotoka yonna esensebuse ekifaananyi kisinza okunkanga tekya Ronald Alimpa ng'akutuseeko okugulu kintiisiza nnyo bambi kintiisiza nnyo kasajja katu essaawa eno agenda kufuuka mulema accident ekizibu ekiri ku accident omuntu ayinza okuba akuzaa bulungi ng'otambula ne accident nekwetera okulemala n'ovaako okugulu oba n'ovaako omukono muyinza okugamba bakuzaala bwe batyo kiruma nnyo omuntu okuba ng'obadde otambula nekituuka essaawa ng'ate otambuza okugulu ku mu kibi nnyo ofundako gwe wazadde nga mulema n'omuntu ng'obadde mukulu okuze n'olemalira mu bukulu kimalamu amaanyi naye nga bambi kitalo nnyo ekya Lady Grace Alimpa naye embeera si nnungi essaawa eno kwegamba naye yeetaaga essala zammwe ez'amaanyi kubanga obulamu tebulikkiriye essaawa eno okugulumye akabenje kabadde k'amaanyi nnyo baddusibwa mu ddwaliro osaliza wali essemuto mu ddwaliro erimu naye ng'abantu buli omu agamba nti tebajja kusiiba bwabwe tebajja kusiibawo abamu nga bagamba tebasobola kusula kugamba kiba kitegeeza nti embeera gye babaddemu ebadde mbi nnyo musubscribinge bagita Fadi TV kibi nnyo bambi kibi nnyo